mu mawulire agakagwawo ab'ekibiina ekya NRM batandise okubanga batandika enteekateeka. Simanyi oba bagenda mu kkooti oba bagenda kukola batya, wabula bavuddeyo ne bawakanya ebyava mu kulonda okwa Kawempe North by-election. Omukulu amanyiddwa nga Council Erias Rivers Nalukoola kwe yawangudde, ate nga wangulidde waggulu. Ebikolobero byonna ebizze bibeera mu kalulu kano byonna by'ozoolaba ne by'otasobola kulaba, omwali okuba bakandidate n'abawagizi b'ekibiina kya NUP, omwali Council Erias Rivers Nalukoola ngono yali nominated candidate, n'abamu ku bawagizi be ekibiina ekya National Unity Platform bwe baali bagenda okuba laale yaabwe eyasooka, emiggo gye babakuba n'embeera yabateekebwako yonna, n'ebimu ku bikolobero ebirala ebizze bigenda mu maaso, omwabadde abasajja b'ebyokwerinda okujja ne basambasamba ne bakyankalanya ballot boxes wali ewambogo ne polling stations endala mu Kawempe North. Kakati we twogerera ab'ekibiina ekya National Unity Platform abataakomplayininze oluvannyuma lw'okulangirira ebyavudde mu kulonda, kati we twogerera ab'ekibiina ekya NRM abamu ku bakungu, abamu ku bammemba batandise enteekateeka, era mu lukuŋŋaana lwe baakubye baavuddeyo n'ekiwandiiko ekiwakanya ne bagamba nti ebyavudde mu kalulu k'e Kawempe tetukkiriziganya nabyo. Bawadde ensonga zaabwe nga bw'ogenda okulaba mu lutambi lwengenda okubanga nkuwanga mmaliriza, ngenda kuwa olutambi awo, wabula okuzzaako emabega ebimu ku byavudde mu kulonda bye bagamba nti babiwakanya, newankubadde ng'abamu ku babadde mu lwokaano avuddeyo ne bayozaayoza Erias Rivers Nalukoola okubeera nga yalondeddwa nga omubaka addako owa Kawempe North mu by-election eno yabadde egenda maaso mu bitundu ebya Kawempe North, era ekibiina ekya National Unity Platform nabo ne beegatta wamu ne baba nga bayozaayozeza Council Erias Rivers Nalukoola. Kakati ate abamu ku babadde mu lwokaano era nga bano babadde nabo bavuganya ku kifo kyekimu okuva mu bibiina ebyenjawulo, abamu nga bali ku bwannamunigina kye tuyita independent, baavuddeyo ne bayozaayoza Council Erias Rivers Nalukoola nga bagamba nti akasajja katuwangudde. Kaakati ab'ekibiina kya NRM bo bagamba bino ebyafudde mu kulonda tetubikkirizaamu yadde eddakiika n'emu. Ebyafudde mu kulonda nno bye bawakanya Erias Rivers Nalukoola bino nabikuwadde olunaku olw'ejjo bwe yabadde atugoberera, nkakasanga byenjogerako obijjukira bulungi nnyo, era osobola okuddayo ko ne muzimu ku ntambi ze twakoze gwampuliriza zaabaddemu information eno, era obanga wabaddeko bulungi nnyo kakasanga wabitegedde ebyabadde bigenda mu maaso. Erias Rivers Nalukoola ye yawangudde ku bululu omutwalo gumu mu 774. Eyabadde owokubiri Nambi Farida Kigongo yafunye obululu 8,593. Teyasobodde nakubeera ng'atuuka mu makkati ag'omukulu amanyiddwa nga Erias Rivers Nalukoola. Kakati olunaku olwaleero amawulire genninawo era genjagala okubanga nkuwa nga tunaba kubanga tugenda mu nsonga endala, abakulu bano bafuddeyo n'ekiwandiiko era ne bategeeza nti tebagenda kukkiriza byavudde mu kulonda oba mwagala oba temwagala. Bo bagamba ebyafudde mu kulonda tebabikkiririzaamu, era bo bagamba nti bifu bwefufululufu. Ensonga ze baawadde wabula nkugambye simanyi oba bano bateekateeka kugenda mu kkooti, simanyi oba bagenda kuwakanya buwakanya, babirekaawo, naye nga pointi esinga obukulu baawakanyizza. Kyokka abawakanya kyekibiina ekiri mu buyinza. Engeri gye kiri mu buyinza bakola bye baagala, era nga bwe wabalabye bazze bakola ebikolobero, nga n'omu ku bakulu mu kibiina ekya NRM y'omukulu amanyiddwa nga Moses Kigongo, era nga ye taata wa Farida Nambi eyavuganyiza mu kalulu kano n'awangulwa Erias Rivers Nalukoola. Kakati we twogerera bano batandise enteekateeka ez'okuwakanya ebyavudde mu kulonda, kyokka nga bo bennyini ab'ebyokwerinda, abapoliisi, ab'amagye, abamilitale, abajjaati n'ebitongole ebirala byonna baabadde bali ku sayidi yaabwe, era nga tewali wa NRM yenna akwatibwako, kyokka ng'ab'ekibiina ekya NUP, abawagizi, bakandidate, abakungu, ba agenti bonna baabadde bakubwa bukubwa miggo okulaba nga bateekawo embeera ey'okukonfusinga abantu mu kalulu kano akabadde kagenda mu maaso, newankubadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kaawaliriziddwa okubeera nga kalangirira Erias Rivers Nalukoola mu mbeera eyabadde ey'obunkenke. Kakati wano bano bagambira nti ffe byavudde mu kulonda ekyamazima tetukkiriziganyizza nabyo, byabaddemu ebirumira. Njagala kuwa katambi bano nga bannyonnyola, bw'obanga eddoboozi lyo erya ssimu oba gadget yonna gy'okozesa liri wansi, nja kukusaba oyongezeemukko, oba akatambi kano eddoboozi lyako nalyo liri wansi mukko. Naye nga bano be bakulu ab'ekibiina ekya NRM bano abavuddeyo ne bagamba
kya ffe tetugenda kukkiririza mu ebyo ebyavudde mu kulonda bo nga bwe bagamba era bwe bati bwe bategeezezza eggwanga gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. The fourth Central Executive Committee of the National Resistance Movement. At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Aware of the pillars of the National Resistance Movement, organization and party, which are patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy, cognizant of the fact that peace, stability and security that Ugandans enjoy today was attained out of protracted people's struggle, mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked, noting that the acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum, NUP political party, noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disenfranchised about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3. That the party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election and file an electoral petition in the courts of law. These were the resolutions that the party asked we should make public. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.